Ekirwadde kya Tetanus kye kimu ku ndwadde ezigemwa wano mu nnyaffe Uganda era nga abaana abato abaakazaalibwa be bakifunamu. Wabula newankubadde nga kino kikolebwa naye omuwendo gw'abafa ekirwadde kino gukyali mungi newankubadde nga wandirowooza nti bannansi bangi abakimanyiiko. Okusinziira ku byalo biraga nti buli mwaka abantu abali wakati w'3,000 ku 5,000 be bafuna obulwadde buno. Wabula omuntu afuna ekirwadde kino alina emikisa 10 ku kinnaakyo okufa singa tafuna bujjanjabi, ate n'oyo afuna obujjanjabi alina emikisa 5 ku buli 100 okuwona. Okunoonyereza kwakolebwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku kugema abantu mu ggwanga ekya Uganda National Expanded Program in Immunization UNEP. Tusobodde okwogerako ne maama w'omwana Musa ng'ono yatawaanyizibwa ekirwadde kino mu kaseera ak'omuggalo ogwa COVID-19 era alaze bye baayitamu. Nza kimuleetinga bwe zityo era zo nnyingi dho twasasulako naye kati olaba nga almost nga batalina kye mukoze. Obulwadde buli costly buluma nnyo era mwana batafuna omuntu yenna batafuna treatment ayinza okufa mu bulumi obubi ennyo. Ate buli trick bubuzaabuza omuntu abo babulwala kyemanyi bafa kubanga abantu tebamanyi. Omuntu alaga kirala ekiwundu kiba kyawihilinga dda kati omuntu naffe twali confused. So nanga wowe mmanyira nti kibawo ekiti nali sina kyemmanyi. Ono era atangazza n'engeri gye baatandikamu okutegeera nti mutabani waabwe ayina obulwadde buno. Okusinza ku yagamba nti bakusaasaanya ensimbi z'atamanyi muwendo wabula nga ne gye buli kati baba banja obukadde obusukka mu 2 newankubadde nga omwana yawona. Ono agamba nti baatunda ebintu byabwe byonna okusobola okutaakiriza obulamu. Agamba ennyingo zimuluma nga talina maanyi naye nga talina nti musujja kuba yakeera lumu si bino byogamba nti najjo yabaddewo atya yakeera lumu ng'agamba wano wannuma wano kati amagulu bugenda okutuuka evening nga takyasobola kugazinga ng'agamba geegolodde nga ne mumugamba gazinge tasobola. So bwo buli munda bumulya naye nga tetumanyi. Tugenda okulaba nga talina namaanyi nga tandise n'okwesika ng'omuntu w'omusujja. Ekyo kyatufuza ng'omuddusa mu ddwaliro nti guno musujja. Kati gye bamukebera ne bagamba nti tetanus yamuluma. Dr. Helen Anya ng'ono musawo w'abaana agamba nti ekirwadde kino kyekalakasiza nnyo mu baana abato naddala nga baakazaalibwa. Because the other symptoms are not specific. For example, the patient may have fever, a high temperature, and because for one to get tetanus, the germ has to enter the body, and usually it is through an opening onto the skin. A wound, a prick, something like that. For the babies, the umbilical cord, when they clean with dirty things or put dirty things like cow dung, which may have the germs. Ono era alaze n'enjijanjaba ey'omuntu aba afunye ekirwadde kino. When somebody gets an injury, like you have a wound or what, and you go for treatment, they give you the vaccine. But if you have got the germ with that injury, the vaccine may not help you, will not help you. So I think now we are moving to really preventing, not troubleshooting, if I may use that word, that everybody should be protected by getting the vaccine at the right time. Commissioner mu minisita y'ebyobulamu Dr. Alan Muruta ng'era yakiikidde minisita ow'ebyobulamu alaze abantu abatunuuliddwa mu kadde ak'okulwanyisa ekirwadde kino. The infants and then women of childbearing age. And so we don't target all, we target that group because you know very well that for a number of our women deliver in very unhygienic conditions. We have some of the cultural practices where we put soil and cow dung on the umbilical cord, and the soil and cow dung are actually the stores, the source of the tetanus bacteria, and so that exposes the newborn children more than an ordinary other person.
olunaku olwaleero batongozza enteekateeka ey'okwongera okumanyisa abantu ku kirwadde kino era ng'enteekateeka eno yakumala omwezi mulamba mwakutambuliramu ebintu ebitali bimu omuli n'okudduka era akulira ekibiina eky'obwannakyewa ekya HEPS ekitegese enteekateeka eno annyonnyodde ku lwaki akadde kano lwe bavuddeyo n'enteekateeka. Facility and that bill the family is struggling to clear over something that's preventable. And that's what triggered this work, and we realized there are very low awareness levels on tetanus. It's a deadly disease, but we don't know about it. The schedules for vaccination, if I may ask those that have children here, how many have gone back for at least those 5 doses that we need to have at least a fairly lifelong protection. Omuntu buli luvannyuma lwa myaka 10 ateekeddwa okufuna empiso ey'okwetangira ekirwadde kino ekya tetanus. Yes, Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.